Amina tubaniriza yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Eno ye SK Media munange yabafuukira kome ng'eridda mu kiyungu anti evaayo bibooma byerere. Kakati naffe twasalawo tubibongere buli olukya tuleetayo kimu nammwe ne musobola okubeera nga mulina kye muliisa ku maaso abali ebweru. Nyongera okubalamusaako bingi bye mubuuza n'omuntu gwendi naye wano eno naye ndowooza mubirabe tusootingayo kimu gye bigwera eyo nga byonna tubibumbiridde ne bibeera nga tubikwasaganya bulungi. Nalabyeko abansaba nti Desemba tebaabe bangi anti abasama baba bayiise kati buli omu ke kadde kayagala. Mami Angel waffenna ajja kutulaba nate mukomezzaawo. Tugenda kuba tulaba ebintu bingi olunaku olwaleero n'okumanya kiki Mukama kyayogera eriffe ery'eggwanga na butya bwe tuyinza okuba nga tutereeza ebimu ku byo okwewala ebirala. Simanyi oba waŋŋamba twetaaga okusaba ennyo singa wabaawo ekiba tekitambule bulungi. Twagala okwongera okumanya nate ku mulundi guno Yesu alina obubaka bwe yakuwadde nga bukwata ku nsi yaffe eno kuba buli lukya gye tulaga ebintu tebitegeerekeka. Amaanyi Yesu yesigaliza obuyinza mu bintu bye era yesigaliza amaanyi mu bintu bye era yesigaliza okutegeera n'okumanya mu bintu bye era yesigaliza okwagala n'obuyinza mu bintu bye. Naye Mukama ekintu kyasinga okwagala kwe kusaba ennyo naye ate abantu banafunye mu kusaba. Ate okusaba si kwe kusaba kwokeera ku makya n'ogamba nti nno weeyigirize. Ekisa kya Mukama kikuwulira era nekikuwa okutegeera okusaba n'okumanya okusaba. Mukama n'akugula amaaso n'atandika okubuulira nti kino kigenda okubeerawo era Mukama atulaga ensozi ezimementose. Ensozi ziizo zigwa naye ensozi ezo Mukama engeri gyazitulagamu ensozi ezo ziri saiti abantu bano abafumbira gye bava. Abafumbira wansi eyo Kisoro saiti. Yes, Mukama atulaga ensozi ziizo zimementuka naye ensozi ezengwa gye zigwamu obunnyogovu bungi. Kati mu bunnyogovu obungi zitandise okubeera nga zibanga ezinafuwa. Zinafuira mu nsalosalo zaazo. Kati Mukama atulaga ate omusana bwe gujja guzimementula wansi waazo. Ettaka kwe zitudde linafu. Ate Mukama atulaga waggulu w'ensozi eyo bw'otunula nnyo eri wansi olengera abantu abatambula ne zitandika okuyiika. Naye Mukama atugamba nti ensozi ez'okuyiika bo abali mu bitundu ebyo oba abali mu kisa ky'okusaba kwa Katonda mu bifo ebyo bo basinza batya Mukama era bamutegeera batya. Kati Mukama n'atugamba ebitundu ebyo otandika obirabamu oba otandika okuba nga obirabyemu ekisa kyange ne nkubuulira ekigenda okubeerawo. Mukama atugamba bongere okusaba abali mu bitundu ebyo bongere nnyo okusaba. Mukama n'atugamba mbalala agenda kufuna obunnyogovu. Ajja kufuna obunnyogovu with the time. Yeyongereko obunnyogovu obusingawoko bwe batafunangako najja nga aseseetuka. Bwazze nga aseseetuka Mukama atugamba obunnyogovu obwo butta omuddo. Kati ente ne ziba nga we ziba zirya. Ente bwe ziba zirya Mukama n'atugamba omuddo ogwo naye ate Mukama atulaga mu kisa ekyo ekigenda okujja atulagamu akawuka akatta ente. Omuddo awo. Yes. Obuwuka buubwo butambula naye buli in space. Nti Mukama atugamba ente yiiyo ekuba amatu bweti n'ekuba enswera. Bw'eba ekuba bwe bati Mukama ngamba egezaako okuba weevu y'obulwadde obutagituukako naye eba eyo essensinga n'ewulira ziizo zitandise okufuna omusujja ne zigwa wansi ne zitandika okugwa kalamoja ne zigwa ng'obulwadde buzze. Kati Mukama agamba zeetaaga okugemebwa. Gye zikoma okuyitirira obungi ente 300, 500, 1000, 100 agambye zifune ebbugumu
ebbugumu lyazo Mukama atugamba akawuka kali bwe kasanga nga ziri wamu ebbugumu liyitirira obungi ne zitandika okuba nga akawuka kalina engeri gye keewumbira mu space awo kalwanira ebbugumu eryo kazaalira mu space mu bbugumu awo ne butandika okubunabuna ne bugenda ente ziizo ne zinafa ne zitandika okufa amata Mukama n'atulaga amata agagenda okujja Mukama atugamba amata ng'amata galwaza omusujja gwe bayita yellow fever alinga alimu n'ekireego nga bw'onywa amata ago nga tegeeseze nnyo galina olububi lwa yellow tegeeseze nnyo kuwulira nti geeseze ate bwe gatuulawo ne gabuguma ennyo n'ogafumba caayi n'otamunyweramu ng'akyayokya n'olindirirako amata ago ne gaba nga agawolamu katono akawuka kali kaddamu ne keekuliyeeti nga Mukama atugamba katandika okuleeta maggots Mukama atugamba nti zitandika okwefoomingira mu mazzi zeefoomingira mu bbugumu zeefoomingira mu kintu kye waakateekawo okumala sekendi 30 ebintu bitandise abantu bana banakyetegereza bulungi lwaki maggots ezo envunyu ezo Mukama atugamba zitandise ziranga bulwadde ziranga obulwadde bw'obukyafu Mukama n'atugamba bakiyita batya endwadde eva Kongo yiyo naye bwetuuse mu Uganda Mukama atugamba endwadde eringa etuuse mu Uganda naye nga tennaba kuyingira bantu munda mu mubiri naye nga weeri ebanga bwogamba nti no eri mu space eri nga bwogamba nti no ekintu kiri mu space tekinnaba kuyingira munda ya space kijje kibataapingeko naye nga Mukama akitulaga endwadde eno bagiyita batya abantu gy'olwalira mu lunaku lumu Ebola yes kati Mukama atugamba obukyafu endwadde eyo eva ku bukyafu obukyafu obuva ku mbwa Mukama atugamba embwa nnyingi nnyo obudde bwe buziba Mukama atugamba nti obudde bwe buziba ne ziwera ssaawa nga 8 9 ku 10 oyinza osanga embwa n'otya n'atugamba esayidi zeeno gayaza waliwo we zikuŋŋanya n'osanga embwa ne weebuuza embwa zino zivaawa naye nga buli embwa ena weeva ziri mu ggobe kati Mukama atugamba ndowooza Yesu kyagamba kati Mukama n'agamba nti obungi bwazo obukyafu bwazo zisesema bwe zisesema zireeta endwadde eyo endwadde egenda ebuna endwadde eri mu space enoonya ekikyafu etuulire omwo mu kikyafu buli anaakwatako n'osemberako bweba endwadde eri ekwambala mu sekendi Ebola Mukama atulaga ne bw'oleeta omukono nga endwadde y'Ebola eri awo n'oleeta omukono bwe batoyambeko omuntu aŋŋambye ekwambala wenna kati ku luno egenda kujja esobola okwambala omubiri guno gwonna ne bayasimula amaaso gaago ne gatandika obbaluma ne batandika okutakula amaaso ne batandika okukolola abantu ne batandika okwasimula ekifuba ne kibaluma ekifuba mpatya kinuma ne baddayo mu nkola eri Mukama agitugamba ne batandika okufumba eddagala ne batandika okulinywa okuba abantu liwe balwala covid yes Mukama agambe bafuna ebikoola bye bafumba bye banywa basimula bwe basimula okwasimula kuno kugenda kuleeta amaaso agabadde osiibwa amaaso gabasiiwa endwadde Mimi's Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange kwa Arua Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327 Mimi's Glam, eyes as you like it. Yes, Mukama n'atugamba malaria Mukama n'atugamba yes ajja olw'ensonga ensiri ziringa ezeekuumye mu bungi nga zirinda ekintu ekyo kasana kagezeeko kakeko kati nnyonnyonyo bagenda kasana nga zigenda kufubutuka zaabiisa amagi amayitirivu ennyo olw'obungi bw'ebbugumu
obubadde obubbugumu waliwo ekiseera zibadde nga ennaku 2-3 ng'ebbugumu lingi nnyo omuntu oba ogenda kwebaka ojjako olugoye nogamba tufe ebbugumu eri bali nga babiika yes mukama atugamba nga babiika amagi kati mukama atugamba endwadde eno zonna nakakugamba ezijja ndowooza oziwulidde zonna ziri mu layini bagenda kuba baziwulira bagamba endwadde eyisizeko emyezi 2 nejja endwadde eyiseeko omwezi gumu emyezi 3 mukama atugamba ejja tegenda kujja nga ya bulabe naye mukama atugamba tukoze tusabe ekisa kya mukama kituyambe mwoyo mutuukirivu atuyambe atunyweze endwadde eyo ereme kujja kuba egenda kukwata abaana baffe egenda kukwata abakadde ate bakadde mukama atugamba amagulu gabaluma nnyo tebakyalina maanyi gatambula tebakyalina maanyi gassa n'okulwanyisa endwadde amina yesu kyekyo mukama kyasinga okutugamba abantu begendereze obulwadde bugenda kujja nnyo ate nga bwa bulabe amina yesu naye nga mukama atugambye nti nno method gye bakozesaako at first mu covid ye method gye basobola okuddamu ne bakozesaako okubeera nga baprotectinga okusiibwa kuliiri bw'ofumba n'onywa nga kyayo kyabwe batye n'onywako bwe bati ogenda okuddamu kulaba nga amaaso gali tegasiiwa nnyo ne ku bisigo bino okumanya okusiiwa feesi netandika okusiyirira bwe bati endwadde eyo gyogerako ejja esiisa amaaso yes amaaso gagenda kuba nga otakula kuli bwe bati ngokola booti ng'otakula naye ng'ekigenda otuliitira ekyo obukyafu buli embwa ziri obungi bwazo ebola amina kitiibwa mukama n'atugamba mu linnya ly'Yesu erisinga amannya gonna ensozi zigenda kumementuka amazzi mukama atulaga erukunjiri rukunjiri mukama atugamba waliwo oluguudo abantu lwe bayitamu nga lwezibye ng'enkuba bw'etonnya mu bungi tebalina bwe basalawo n'akagaali tekasobola kuyitamu waliwo abantu tebasobola kusala amazzi enguudo abantu beetaaga enguudo Masaka waliwo ekikubo Katonda kyayogerako kiri ekikubo kya ttaka okitambulirako mu budduka kwakyo nga kya ttaka mukama atugamba beetaaga enguudo ezo gye zitabeera nnungi mukama atugamba accident zigenda kubeera nnyingi nnyo okuva November December otandika September amen. Ayogera ku lw'emutukula simanyi kuba oluguudo olubi kati sofa lwemmanyisa mukama alwogerako accident era mukama alwogerako obubi bwalwo nnyo Nabbanja yagenda n'alonkinga nti bagenda kutandika okulukola katusabe nze toyinza nakikiriza simanyi na Masaka nze Katonda ndaga ekintu nga situukangawo ng'era sikimanyi kati nenkikunnyonnyola nenkubuulira nti mukama atugamba awantu awo waleese ejjaamu omuyitirivu ennyo abantu bali eri tebalina bye bayita neeno nende kkubo ne lyesiba lirimu ekinya b'emmotoka bwe bati tebalina bwe badduka mukama n'atugamba omusolo gwa Uganda kwe kuzimba eggwanga kituufu naye kubanga mukama atulaze omusolo n'atulaga abantu akulaga nga abantu balina ebibbo kati ebibbo bye balina bye bibba abantu bye bateekamu ssente n'akugamba ezo ssente zaabwe bwe bulungi bw'enguudo zaabwe yes kati mukama atugamba amakubo mabi nnyo amakubo ago mu bubi bwago n'agamba mbu tebaggwako bifuba tebaggwako ndwadde abazibeerako n'abazikozesa abantu abali Masaka mukama atugamba bakolere oluguudo lwabwe simumanyi naye mukama atulaga obubi bwabwo bubi nnyo amina Yesu mukama n'atugamba nti batuuka waliwo batuuka ne bava mu takisi omu n'agamba kati kantambuzeewo ebigere bwe n'atambuzaako ebigere distance eno okuva wano na wali eri emmotoka eneensanga mubeera muli naye nga ekikubo kibakuba ne balwawo n'okujja e Kampala olw'ensonga mukama atugamba olw'obubi bw'enguudo oba olw'obubi bw'oluguudo bali blocked nnyo mukama n'atugamba bali blocked nnyo tebayambiddwa balinga be banyiga be bazza omanyi mukama yes mukama akitulaga nti alina engeri gy'abanyiga abantu ne badda emabega babazza mabega yes naye mukama atugamba bwe bakola obulungi bw'eggwanga batambula badda mu maaso tusuubulirako nnyo olumotoka ezitambuza ebyamaguzi okuva e Tanzania amina Yesu mukama ate mukama n'atugamba kwe kuyitira ebimotoka ebinene ebiyitira okwo ate okuyitira obutono ate okuyitira lifunda naye ate agambye ligaziwa nsaba mukama aligaziye era nsaba mukama Katonda atemekuba batalekuba kubanga Yesu asobola
abasobozi nga bali bubi Mukama atulaga e Masaka abasobozi bali bubi nnyo asuubula ekintu n'ayagala akisomose nga talina bw'akisomosa yes oluguudo lumuzibye okusomoka abeera e Masaka n'ebirungi byayina enseenene ziizo zijja naye zigenda kujja nga ziringa Mukama yatulaze enseenene bwe zinaaba zijja ku luno simanyi ne Mukama yatulaze nga zeegasse enseenene emu ng'eriko ginne waayo n'endala Mukama akulaga zeetukolinze mu bungi bwazo zeekutte Mukama olwakulaga nti zazze nga zigenda kubala nga zigenda kufubutuka mu kiganda kiikyo zibuuka mu bbanga nga Mukama n'atugamba mu bungi bwazo zigenda kugiramu endwadde bajja kuzirya n'obuumi obungi ennyo Mukama n'atugamba nti okugemebwa kugenda kwawedde okwa yellow fever Mukama atugamba okugemebwa kw'abaana emyaka 6 enseenene ezo bwe ziba zizze bwe bagenda okusinga okukosebwa ennyo kubanga Mukama atugamba abakulu 9 Mukama akiraga nti kigumye kirwanyisa muli naye kati ono buli lwalya n'obuwoomi obungi eno olubuto nga luluma Mukama atugambye nga batandika okulwala 9 emimiro batandika okusesema amaaso nga gabasiiwa olw'obuwoomi obwo Mukama atugamba nga batandika okwetakula kubanga Mukama atugamba enseenene ezo bwe ziba zijja ziina obuwuka obuzijjirako bebiwuka ebizijjira ku nseenene ezo naye nga Mukama atugamba enseenene ezo zigenda kujja mu linnya lya Yesu mu November zigenda kujja nga mpitirivu nnyo sijja kuzirya ziwooma nnyo jazira ntegedde ebizibu byazo Yesu azinaze n'omusaayi gwatukoze sobola okujja nga nnungi nnyo amen akiteebwa n'avaawo n'atutwalawa Mukama atutwala Uganda ebiseera Mukama nzizaayo mu kyambalo Amini wuuyo atambula ajja atambula emirambo emiyitirivu abantu ne bafa bakuteeka wansi we bati naye nga tosobola kusitula mutwe n'ogujja wansi Mukama atugamba amagye emboko looting obufuzi bablokinze Masaka Mukono Mubende Katwe bamusibyeko we bati n'amakubo gonna ne bagaziba Mukama atugamba nti emmotoka amagye gatambulira ku kkubo ery'Entebbe ne gajjamu ne gata Toto ayiseemu mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna olwatuyisaamu mu kkubo Ntebbe Toto Mboko kuwamba Mukama atugambye bagenda kuwamba amasomero bagenda kuwamba abaana amasomero ne bagateekako omuliro amasomero abaana ne babula naye Mukama atugamba nti eggwanga mulisabire oba eggwanga tulisabire ogamba abantu ebintu nga babiyita ebyokusaaga naye nga Mukama atugamba nanga muntu yiye efulumya empya efulumya yiyo akafaananyi kayo ko kanjawulo ennamba zaayo za njawulo nga Mukama atugamba abantu bagenda kukyusibwamu mu bikolwa byabwe nga tumaze okusaba oba waliwo ekigenda okukyuka mu mbeera zaffe Mukama atugamba waliwo ekigenda okukyuka mu mbeera zaffe era mu mbeera z'abantu Mukama atugamba ennanga muntu eyo empya egenda okufuluma agiraga kyekifaananyi ky'obulungi bwo obugenda okufuluma kati Mukama agikulaga manyi Katonda ye alaga ebintu bye n'abiragira mu ango ndala aba n'abiragira mu kintu ekirala namugongo Mukama atulaga namugongo abajulizi sabira abajulizi ekigo ky'abajulizi tetolutwa amasasi gavuga Mukama atuzaayo mu mirembe gyonna agitulaga nti kyekigenda okubeerawo n'atuzaayo 2026 zizo presidential elections kati Mukama atugamba abantu bagenda kweyawula Mukama bw'atulaga okweyawulamu kalayini kakozebwe bati eri ne bambala kkala ndala n'eno ne bambala kkala ndala nga bw'osala eri n'osembeza kkala eno oweeno takyazannya n'oweeri
takyasobola kusonga munagamba ajjamu ekintu ekyo kyoyambadde sikyagala ayagala akwata akambe ajja kufumite bwe batyo bayagala akwata ejjinja alikukube owulira obulumi ogambe n'onkuba bwe bati kanjijjemu kati mukama atugamba ebikolwa ebigenda okujja tebigenda kubeera birungi ne mukama saba obukakkamu Iran mukama atulaga Misrael olutalo nange luli mukama atulaga ensalosalo koti niwono wano mukama mutulaga natulaga Germany Israel ebikompala bingi obusazi webale biyisinganya mukama atugamba waliwo okutuuka kigenda kutwala just a second okutuuka amaanyi ge bakulaga mukama akugamba ekintu kyolabako gwe okirabanga ekintu ekitaliyo naye mukama atugamba ekyo kyolabirako ddala okukyuka bwekiti ne kijja ne kikyuka ne kiba kombayininga okubeera nga bali ekintu ekyo kimu ne bakyuka ne bagamba kati world war ne baba nga beetaaga obukulembeze oba ng'omuntu yeetaaga obukulembeze mu linnya Yesu nsaba mukama atunyweze nsaba mukama atugulumize nsaba mukama ateme kuba wataliko nensaba Yesu omulungi akole birungi byokka amina amina tendo Yesu ajja kuwonya kubanga ye muwonya wa byonna era Yesu akola kubanga byonna abisobola tukole mukama kyatasobola kukola wali olabye langi ki ku beeyawuddemu mu byobufuzi nsaba mukama katonda mu linnya lya Yesu ekyakyesigalize yenga bwali bogenda kunyookawa so bwe tuvaawo bw'oyogerako ekyo ekyalangi okweyawulamu langi emu ebadde eri light ezemu nefuuka ngeri dark nga bw'onogamba omuntu ayambadde t-shirt eri light then katonda n'addamu n'agifuula dark aba agiwadde power agiwadde amaanyi kati agyongeddemu kala eraga nti embeera eraga nti tunaaba n'akalulu ak'emirembe mukama atulaga nti tugenda kubeera n'akalulu ka mirembe naye bwe tusaba akalulu kajja kubeera ak'emirembe kakalulu kanaabaawo mukama akalaba malinnya erya Yesu erisinga amannya gonna mukama atugamba kalinga akaagala okulinnyirirwa Yesu kati kale Yesu kyatulaga nti kalinga nga bw'ogamba nti tubale nti tuli abantu basatu twesimbyewo mukama kyatugamba oli naava eri n'abalinnyirira ye naava eri n'ayimira buyimirizi mukama atulaga omuntu agulumidde waggulu bwe bati n'alinnya banne bonna ne bakka wansi kati kyo mukama kyatugamba kyekijja okubeerawo kati ono gwalinnyiridde agenda kuwaganya bwe bati agambye ngenda kukwata guno omuggo bwe bati guno waliwo guno omuggo bagukuba nte bwe gutyo yes kati omuggo ogwo guluma nagamba akampita eno mukubira eno aganye nono naye gwe balinnyiridde ayagala kuwaganya tayagala kunyigirwa mu nnoga amina Yesu kati ekyo mukama nekyo kyatugamba mulinnya mukama nsaba Yesu wange omulungi akole ebirungi nensaba Yesu wange omulungi atemere kkubo awatali kkubo nsabira Uganda mukama president wa Uganda mukama atugamba president wa Uganda obufuzi abulese ente bagisuddewo nadduka ye bw'aba akulaga bwe bati akugamba president wa Uganda obufuzi abulese mukama amwagala mu kisa amwagala mu kunoonya ekisa kya Katonda mukama amugamba nti woowulidde essomero nga lyokyezeddwa totumayo yamwambaza ekyambalo n'ajjako ekyambalo wajjako ekyambalo n'akyambaza omulala aba takyali kyambalo ekyo Katonda kye yamuwa mukama ayagala awulirize abavubuka bagamba ki yeetuukireyo amasomero lyayidde abuze lyayidde litya naye bw'otuma gw'otumye mukama amutulaga atuuse mu motoka n'asumulula amazzi n'anywa n'abeera awo n'agamba musooke mugende mukebereyo tulabe kati mukama atugamba eggwanga liba linafuye olw'ensonga oyo alituddemu Katonda gwe yayambaza ekyambalo alinga kyaba yeyambuluddeko n'akigaba naye nga mukama ayagala ekyambalo ekyo akyambala asituka amanye nti eddwaliro teriri mu ddagala Uganda ye mukama yatulaga mulago yo ye bambi bwe tugenda mu toilets mukama zitulaga ncafu nnyo bwe tugenda mu biyigo bibi nnyo abantu bwatuuka okuzaala n'atuuka ebweru tebamufaako n'amuyitako wabweru abamu ne beebaka wabweru abalala naye mukama atugamba
Gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi okutali minyonyonto bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Eddwaliro eryamulago olusu lwayo Mukama akugamba oluwulirira wabwe okumanya nti ddwaliro omanyi gye luvago okumanya nti ddwaliro endwadde zifuluma obucaafu mirambo. Yes, Mukama atugamba dustbin mwe basuula ebyo ebicaafu mwennyini babisaata wali abantu kati Mukama atugamba obuyonjo bukyagaanye. Yesu atemere kuba watali kuba. Amiina. Tukyatambulira mu buufuliro ndowooza obubaka buzza ku Uganda okusinga. Olulala twaliko wano n'oyogerako ku Bwakabaka bwa Buganda kati ebintu byateredde. Amiina Yesu. Yesu atugamba ki? Obwakabaka bwa Buganda bwetaagamu amaanyi nnyo. Bwetaagamu empagi. Mukama atugamba empagi ezaalimu oba empagi ezaaliwo zaanafuwa. Empagi ategeeza ki? Be bajjajja abo kale abaaliwo ebiseera ebyo. Waliwo abantu abatudde abali ebbali ng'ayogera ku Buganda ng'abumanyi gye bwava bonna Mukama atugamba aboogera ku n'omukwano aboogera abwagala abujjukira obulungi bwamu abaliwo babutuddemu atunudde eri yeewujja bwe bati sente azikuta aziraba ng'ezitaliimu tebatuuse kunoonya na kumanya. Mukama atugamba bw'otuuka Mengo ambozi ezo fayiro zikolamu nkyomo mpitirivu nnyo bweziti fayiro mu linnya lya Yesu erisinga amanya gonna fayiro mpitirivu nnyo. Mukama atugamba batunule mwemu basooke bakebere bamanye wulira Mukama bw'atugamba bayita mu mataka g'abantu ne batabafaako ne bakolamu enguudo tebabawa ne babasigala nga bali eyo babanyigiriziddwa bwe bati tebalina na waakudda. Mukama atugamba eryo ttaka lye makaage wakaawe tunulawo omanye. Mukama ngamba nakuwatya akalulu ng'omunyigiriza nga tofuddeyo nakumanya fayiro zonna ezijjudde tusobola nakumanya gena. Mukama tugamba mu State House n'osooka n'omanya abantu be bakola bwe bati bali luddawa abantu mwogere nabo obutale. Mukama atugamba akatale mulusanga kalebe nga muntu atunda okuva eno paka eri balagawa bayiga obubbi balagawa bagwamu amaanyi essuubi ne libagwamu omuntu eyatuulanga n'ayiwa ennyaanya ze n'atuulawo n'amanya nti kagenda kugyamu akasente kange school fees butungulu bamugobawo yaddawa. Mukama atugamba James president ye yeetuukira abagambe kati kino nkyagala bwe bati kino nkyagala bwe bati ogenda kulaba ekisa kya Mukama bwe kikola. Naye bw'ongamba nti nno tuyina Meja tuyina Kano simanyi tuyina baani bonna Lwanka buli omu eyo Lwanka yatunda yagiwa oyo Lwanka zize. Let him stand up and rise. Omujasa asinga ayogera abagambe bannaye abantu bwe bati ne bwe bati tugenda bannaye Mukama agambye Omunnauganda ne bw'aba talya mmere nga tomunyigiriziddwa kasita omunyigirize nnyo emirembe ne gimuggwako omuggyeko eddembe lye. bagala kugenda ku street. Abantu mubagabirire abantu babafeeko abantu bamanye nti nno banange abantu be bayita mu mayumba gaabwe ettaka lyange baalifunza nze bwe natuukayo bangoba tebanfaako. President Mukama amugamba atunuleyo kubanga amaaso yagamwa kutunulira eri bantu abo. Yatunuddewo Amaaso ge yamanyi we gatunudde kubanga asobola okumanya bw'atunudde era asobola okumanya. Katonda kyamwagalako kiri ekintu kimu nnyo. Musajja akuze naye mugezi nnyo ate teyeerabira. Teyeerabira tosobola kumulimba gye yatandikira amanyiyo ne gyava amanyiyo. Ekyokubiri azimba nnyo kyaki n'azimba kyaki ez'abantu ayagala nnyo Katonda n'amuzimbira. Naye Mukama atugamba amaaso asooka agasseeko ewali obulumi bwa kansa emulaga eddagala ttono nnyo. Abantu amazzi tebalina gakunywa endwadde. Abantu Uganda Mukama atugamba bw'ogenda mu lisiti ya Uganda abantu abafuluma ebweru wano n'abaana abawezezza emyaka 13 balina ebirowoozo ebifuluma ensi. Eno ensi yekyasinza obulungi South Africa. Ensi nnungi nnyo erimu ebirungi. Mukama atugambye Cotton ali luddawa emmwanyi bajjajja ne bajjajja baalabiriranga abaana baabwe n'abazzukulu naye ng'ali ku mmwanyi. Tebayinanga muze kwagala kufuluma ggwanga badduka mu ggwanga lyabwe libadde kibavumiriza bavumirira obulungi bwa president w'eggwanga nti munafu.
anti kati mudduka bagamba ekiri e Uganda katugende tukole naye wano waliwo emirimu basobola okukola. Yesu yabagamba ettaka lino ddungi nnyo obutunda weebuli enanansi weeziri wotameroni weeziri ettaka abantu bali bagjeeko bali babbako misanattuku be baliteekayo ne baliwaayo omuvubuka aveeri nga yeesiba ku ttaka lya mukadde ng'agenda nalyo. Anti kati Mukama atugamba tebategedde ettaka lya bulungi bwalyo. Ettaka lye yandibadde asimbako obutungulu n'asimbako green pepper oba carrot n'asimbako watermelon ne zidde e Nairobi. Mukama atugamba sente oba ogirina. Emmwanyi bajjajja basimbe amataka bantu bali ku mataka g'abajjajja baabwe ge baliko abasinga obungi. N'ogamba jjajjaffe yatulekera ettaka gundi ne bamwa ne gundi ne bamwa nze nazimbawo nze natundawo. Kati Mukama atugamba bwe bava mu ggwanga ne batambula ne bagenda bwe tuva mu ggwanga ne tutambula ne tulemererwa ne tugamba katugende tuba tulemereddwa lwaki lwa bunafu. Yes batiikeyo amatu bawulirize. Baba ensigo tusimbe ensigo tumanye oyinza ogamba nze ensina bwe ngenda kulima kuba sirina nakataka ate sisomye ngenda kubeerawo ntya. Nyensaba ekisa kya Mukama kitunyweze. Nsaba Yesu ateme kuba wataliko amasasi gago gavuga. Kampala Road nebattirawo abantu 12. Petrol station nebagikumaku omuliro ko Shell anga Kampala Road bagikomyeko abantu banyize nga bwalutinga zikino kino routing sigirabangako Mukama bwajindaga bwalutinga TV n'agifulumya agirinya tabakyayagala banyize. Omunayuganda anyiza akuseeko waya bagenda abantu amaduuka bwe bagayingiramu ne basangamu oba amasimu alaba nga essimu terina gyemulaza emaze emyaka n'emyaka ng'awulira obulumi takola talina mulimu bayeeyo petro ne bakoleza babyokyeza bwokya. Naye tusaba Mukama atugamba tekigenda kumala ekyo. Mukama kyatulaga kyekyo. Mukama atugamba tekigenda kumala. We pray abegayiriza gye bali bakola omulimu gwabwe. Si buli muntu mbu ayagala okusaba ogenda mukamba ebyokusaba nga teyalidde emmere omwana bamubanja n'essuubi limuweddemu tagenda sabayo ajja kusaba ng'agamba ne Yesu simulaba Katonda simulaba tanziramu tankolera sibyagala olw'ensonga tubadde mu nnyumba tupangisa sirina mulimu abaana bange. Naye tusaba ekisa kya Mukama ffe Mukama wabakakoba n'atuwa okwolesebwa kwa Katonda tube nga tusobola okusabira eggwanga Mukama abe nga asobola otuwanirira akole birungi. Amina tenda. Wawe tutannayogerako kuba ensonga nnyingi zezo wayogerako nti buvuddeko eyo nkyazinoonya wano Buganda tujogeddeko ebiriyo Masindi. Mukama atulaga Masindi. Mu Masindi omwo simanyi lwaki Yesu atulagako ebiseera bwe baali mu ntalo za Uganda. Nga Museveni agenda okuwamba wanyinyitirayo Masindi baabo Kasese kati ndaba Masindi muli abasirikale muli abantu abaafa emirambo gy'abantu abaafa. Mukama atugamba baafa baleka abaana nga balina myaka 6 myaka 2 abataata baabwe abo abaafiira mu Masindi. Mukama atugamba beerabira batata abaafa abaana bano batata bali abaafa beerabiddwa abaana bano batata bano abaafa beerabidde abaana baabwe bakyalina okuyaayana kwa batata baabwe nti baali mu magye naye tebabalabiridde. Eggwanga teribalabiridde mbu batata baali mu ntalo baafa obulamu bwabwe. Naye kati Mukama atugamba babatunuulire baddeyo bajeyo fayiro ziringa fayiro na fayiro baabo bangi baafa naye tebaddangamu kubatunuulira kubanga basobola okubazimbira kayumba. Mukama atugamba ennyumba zaabwe ziizo zigudde tebalina waakubeera baali balwanirira ggwanga. Eggwanga bwe baalirwanira buli Yesu bw'ayogedde abaalwanirira eggwanga abaafa si be batudde mu palamenti abaliyo be baafa. Mukama atugamba abaafa baalwanirira eggwanga abaana baabwe babasitule babatunuulire kubanga ly'eggwanga abaafa ly'eggwanga. Yes obulungi bw'eggwanga abaana bano bamanye nti bannange twakula no tuwezeza emyaka 48 eggwanga Uganda litulabiridde
bazadde baabwe abamu baafa nga ne bamaama baabwe Mukama atugamba waliwo omukyala yali lubuto baawe n'afiira mu lutalo teyaddamu kulaba ku mata teyaddamu kulaba ku bulungi bwa birungi naye nga baali balwanirira oganga kati Mukama atugamba ti pulezidenti w'eggwanga addeyo atunuulire abantu abo n'abantu be baateeka mu bifo ebyo baddemu babatunuulire bababuuze otudde mu kifo kino bameka be waakaleeta abaana abaabo abaafa kyekyo Mukama kyatugamba abaana abo be bayitirivu mu bungi be basajja abaakula n'abakyala n'abazadde n'abaana be baana abagenda okuddako bakuwe obukulembeze kubanga obalabiridde naye tibabalabiridde babeerabira ne boogera taata wo yaani taata wange yali mu magye baali bamuyita mwami gundi ebintu ebigenda kubeera bizibu nnyo sokoleta ID yokuleeta akafaananyi okyamujjukira gw'obuuza okyamujjukira taata we yafa nga ali munda mu lubuto nga tannazaalibwa baamunyumiza n'amboozi n'okutuma endagamuntu ye kyokanga fe abalina endagamuntu aba omulembe gwe yesu wabula yanyumizaako eyo muzadde we yafa dda oba 96 ne bamugala aleeta death certificate oteekeko endagamuntu ye abo pulezidenti abagobe naye 96 tewaali yadde pulezidenti alina obuyinza obukyuse ntebe abagambe muveeyo bye mukola temubimanyi kubanga ye abimanyi no babimanyi kubanga Mukama atugamba pulezidenti ekintu kyasinga okuba nakyo ye maapu ya Uganda mu mutwe agirina ye temwetagisa nakubuleetera maapu ya Uganda mulimu mutwe buli kakubo konna akamanyi ayogera n'abagamba kati okwasaganyiza ensonga zino vaayo kati twegewa n'asobola okwasaganya ensonga kubanga Mukama kyamwagaza amina kiteebwa Nacha Ebo bebokka balina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze eriyonja mu museke n'okugoba mugaba okugattako emimwa egyaguba okusiiwuka n'okuddugala ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za Nacho bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. Abantu ng'ennaku zino balina abakulembeze bye bataagala baboogerera ebikikinike ku social media. Abaana ne badda kuli ne bavuma Katikkiro ne bavumaani Yesu aboogerako ki abantu boogera bituufu boolesa busungu baba bawaayiriza babalanga bwemagi baabawa eddembe erivuma gavumenti eyali bawa baabawa eddembe pulezidenti omanyi eddembe lyewawa abantu wali olabeyo pulezidenti yali awadde omuntu eddembe lyonna oyo omusajja yawa abantu eddembe omuvuma ng'akutunuulidde nga tekukubye genda ovume pulezidenti omulala oyimirire omuvume evume by'oyagala tulabe oba osobola okwogera ekigambo kimu ng'okyavuma pulezidenti omwensi ayaya okufa kwawe wennyini yeetuulira eri ne yeesirikira ne bagamba bavume ne bavuma ku makyala ne bavuma ate kati ne babawa n'eddembe erivuma kabaka. Kyekyo Mukama kyatugamba abatudde mu Mmengo kye bakola tebakimanyi. Tebakimanyi. Tosobola kera ku makyala n'ovuma kabaka wa Buganda. Oyina ground kyevuma kabaka. Ye gwe gwani avuma kabaka wa Buganda. Ukiira otya ku makya n'ovuma president wa Uganda. Kati nno bw'alinnyiga olunaku lumu asobola okusiba buli omu ne babagalira naye Uganda Mukama atusaasire. Yatuwa eddembe lirinze sirirabanga kumanya abantu akkiriza n'okwavuwala ebyo nayo ddembe yalituwa. Omanye eddembe bwe yabawa eddembe lyavaamu tulo. Yeebaka ne bamugamba jangu okole n'agamba oba neebaka ye lwaki munkeeza nga saagala n'emirembe gyampeddeko mukazi wange yankyaye mu nzuukusa ddembe. Tulina eddembe eritatugasa. Litugasa olw'ensonga be bali wadde be batalitunuulidde bulungi bwalyo. Kyengezaako okugamba. Kaakati yabawa eddembe n'agamba sigenda yingira mu maka gammwe sigenda kubavuma sigenda kubakuba mbawadde eddembe lyammwe mwogere bye mwagala munvume. I keep on moving. Ya movinga. President amovinga. Africa ne tuvuma. Mumuvuma ye n'asirika. Nodda kabaka wa Buganda n'omuvuma. Baana bavume eyo ne bavuma Katikkiro. Nze munnaye nina ebintu bye nawulira ku maama wange bye nawuliranga ne ku bantu ab'edda ng'ovuma kabaka wa Buganda obula. President owa Uganda bivuma Amini. Amini ayimirirawo bimuvume oyimirira omuvume. Essaawa eyo basobola okusanjagana oggwawo
naye yeetulira omusajja alina emirembe gye n'agamba munvume muleme okusimba ebijanjalo munvume kasooli abaleme munvume obutungulu bubaleme munvume onkulaakulanye ewaffe mukama kyatulaga bamuvuma ng'akulaakulanye ewaabwe boogera nnyo ojja genda ojja vaako gwe tunsobola naye ajja kwatako obukwasi bwe bati bw'okakasa nti akusobola ate ndi muwagizi w'enaalimu ate byani abigambo ebyogere banange Solomon Kawesa nedda ombuuzizza ekibuuzo nti eddembe lyeyatuwa lyeririwa ndikubuulira lyeryo kuvuma nga ye atudde ng'akulaakulanye ewaabwe nga bayimirira abaganda nga 10 nga bamuvuma kati omwamba otya nti oyagala obuganda obwagala oyagala kabaka wa Buganda ne bayimirira ne bamuvuma baayo beyabyogedde mumusibe ayisa ati ebigambo bwe bityo n'abiyisa kabaka n'amuvuma n'amutyobola n'ayogera ebigambo ebyobuwemu atamuliisa atamusuza kyokka munange manya kyewuunyisa Uganda eswaza kabaka mumuvumira ku ttaka lye maama woko yeebase ne jjajjaawo ne baganda bo bakubuuza ine ettaka lyani lya bwakabaka ovumaani kabaka mumusibe oyo ajja natunula mukamuli bwe bati ng'anoonya kitangaala kimubule kuvuma kabaka Uganda eno Yesu akugambira gawa nungi ye Yesu angambye yo Uganda kyajuje ogenza okuŋŋamba Uganda eno manyi kyagikoze n'asooka ayakisa akasana ebibala byonna n'ebibala bwe biti ebibala muno Mukama Katonda tebereeyo yatuwa obulungi bwabyo byo tubiina naye tulagawa gye tulaga ye walungi ye wabi Mukama atubuulire ye Yesu atukulembere kuba yagenda otukulembera wulira Mukama bw'atugambye enneeyisa y'obusabi bw'obusossolodooti yenneeyisa y'obulungi bw'eggwanga obusossolodooti sibumanyi naye awandisa ekigambo obusossolodooti bwe bufaatha baffe Yesu omuweereza owa Yesu kati Mukama atugamba enneeyisa yaabwe okwaga amiina omufaatha bw'oyogera obulungi bwa ensi eno empisa nze nkuwulira ng'oli ku TV ng'oyogera oluganda lwo luli naseka omwana yagenda n'abindaga ne mubuuza bino ebigambo abijjawo oluganda luli lwesiwulirangako nembula kati obuganda owulira obulungi bw'olulimi olwo bw'oyogera oluganda olwo oluggumidde nange ne ŋŋamba akagambo ako Oso abadde ategeeza ki akagambo kazito nnyo nange ne bwenkanoonya ninagenda mu nsi ya Mwoyo kabaka ambuulire kubanga ye kabaka w'ennimi yo bisobola abimanyi kati kyenjagala okugamba wamanyi obuganda n'obulungi bw'omuntu ayimirira atya n'avuma kabaka wa Buganda nga mutudde ku ttaka lya Buganda pulezidenti oyo omusajja mugezi n'atuula ewe n'asirika n'agamba balabe bavumye ne kabaka waabwe kitegeeza nange basobola okunfuma kubeera bamuvuma bavudde ku pulezidenti bwe yabasiriikirira ne badda ku kabaka wa Buganda abasiriikiridde simpuliranga nako kabaka wa Buganda mbwatudde bwayomba n'omuntu sikiwuliranga nako mu pulezidenti mu kabaka wa Buganda mubeevuma n'omuntu bwazaye tasobola abeera nga yeetulidde wa mirembe gye pulezidenti abeera eri nga bamuwujja bwe bati n'omuddako n'omuvumavuma ng'abaana be bali mu sserera beebase bazze okulya ekyannyanja ate lwakyo nedda omutuufu tudde mu byamazima tudde mu byamazima n'ayagala okwesimbawo mu bukulembeze obw'eggwanga kwagala kwe gyayagala agamba ngenda kwesimbawo oba kitoba batukube embooko batukube oba kiki ngenda asabe ekisa kya Mukama kimutwale mu maaso ne pulezidenti gyatudde agambe oyo alimba nyambadde lwanka zonna ate nga yazigaba basinkane wali erizidde okunywa andeka omupulezidenti alina obuyinza ye kwayogera ekintu kiba amayina okubagamba bambi mbadde nsaba musembereyoko pulezidenti agenda kuyitawo abantu basembereyo ayitewo naye ebiseera byobota embooko amini tayagala ebyo bawangambwa abantu ekitiibwa yatamini yatambulanga n'emmotoka meka ng'atambuza nno n'ebigere mbo
na joginga hata president wa Uganda tumulaba nga jogingira ku TV hata jogingira ku TV twagala naffe tumulabe ko ali ku street nga joginga ayitawo mina kitiibwa Yesu akola binene tugambe naffe katwegatte ku mukulu kati Mukama atulaga abavubuka abavubuka beetaaga emirimu abavubuka beetaaga obuyambi abavubuka kati omulembe guno ogwagala okufubutukayo gwa abavubuka kakati abavubuka abo beetaaga obuyambi ani agenda okubayamba gavumenti ebayambe bwena olemerera okuyamba gavumenti bwena elemerera okuyamba abavubuka mu butuufu bagenda kwekwata ku sayidi endala balowooze nti bwe tuneekwata eno bw'anajjanga ebintu birungi agenda kutuyamba bakyuka gwe bw'oba tobayambye bakulaga wano nti bali ku kituufu bagenda kukyuka badde bagenda n'abawo essuubi baagala essuubi kubanga kati balina abaana ate nga bazadde bakyali bavubuka bato n'abawala bato ng'ate mukisa munene okuzaala nga bato amina Yesu kati ne babeera nga tebalina buwanirizi tebalina buwanirizi ate nga Mukama tugamba tebasomye nnyo oyinza okusanga omwana ng'omulimu gwe akola sando waliwo sando zibakola ezo naye nga alina ka workshop ke katono nnyo bwe kati akola sando bakasitoma nga talina kyokka nga bavubuka bane be bagenda naye ng'alina art twetaaga Mukama mu linnya lya Yesu aveeyo ajja atuule mu mukulembeze abagabirire tebagenda kubba tebagenda kutta naye otandika byokubaleka awo nga bawera ng'ennamba ewera ng'ekyuka ng'eddawa alina bagamba ngenda kubawa emirimu ngenda kubawa buli kyonna mmwe mukere ku makya mu mpe bwe muti mugenda kulaba kyengenda bamubagamba kikola bamaama baffe bakaaba emirimu baganda baffe tebasoma school fees tewali sente Uganda ebuze mukulu waffe yagenda ebweru mu kiyumba bamugobayo takyakola katwegatteko ku ono ajja kyusa embeera ng'ova wano ng'ogenda weegattayo naye nga tomanyi oba naakuwa eddembe ery'okwebaka mu nnyumba n'osirikira omwo oba agenda kujja nga mukambwe n'okukira gw'olabako maama ajja n'abagamba temubimbuulira ebyo mukere ku makya mugende mulime mukere ku makya mugende mwekolerere kubanga nange gye nvudde mbadde nnwana ng'ajja kujja nga bw'atyo bw'ajja obbagamba musituke nze ebyo ebintu bye mulimu nabivaamu Katonda nansitula nampanirira sikyali mu byakutambula nga ngoma kati sawa yakola nyimiridde straight kati namwe musituke neno nga teno president wana abawadde ddembe oba oyimiridde nga toli straight oba toli straight mirembe gyo yakuwadde eddembe ery'okola ekyowulira nti oyagala ekyoyagala gwe munda mu gwe okijjeeyo otya okubanga kisobola okuvaayo badde nsaba tuwummulemu ddakiika emu yokka nkomewo tubeeko bye ngenda okumbuuza 2-3 atusabire essaala tufune omukisa amiina